bagenza okulaba ng'obubaka obugendayo abantu bugenda bamalamu amaanyi beebuze nti Ghetto TV ate kati eri mu kuwaana Museveni. Chairman Nyanzi bw'atyo n'alyoka ayita abakozi bonna aba Ghetto TV. Tukoze tutya tusooke twogereko eri eggwanga tubabuulire ki ekiriwo. Bagihakinze tebajjamu baginiseka baffe bonna era bwe bali wano. Twagala mwenna muteekukola ivu eddoboozi litambule mangu nnyo ebigambo byebafumiza ne Pulezidenti Museveni. Ghetto TV yakoze research nti agenda okubeera pulezidenti waffe yali mugumu. Si kituufu. Gy'obadde osanga abasajja aboogera ensonga ne zigguka tokyasobola kugifuna. Bagiyingiridde era oluvannyuma lw'okugiyingirira ba administrators ne babamaanyuulayo nga tebakyagiinako control. Kati bano ba hackers ne batekinga over. Bw'amaze okuwandika obubaka ebataddeyo ne balyoka bagikuulayo. Era oluvannyuma lw'ekyo obubaka obugoberedde Bobi Wine n'agamba mu bigambo n'agamba regime operatives have tried so many times to capture my Facebook account and take hold of it. Tebasajja ba government babadde bakigezzaako bbanga ddene n'okwagala okuyingirira akaunti yange ya Facebook naye tebasobodde. Today leero the criminal regime has succeeded in hacking into and taking hold of the Ghetto TV page. Kati bano babakozi ba government basobodde leero okubanga kino kisobose bwe bayingiridde TV yaffe ne babeera nkati ebali mu 5. They have removed all administrators to the page and right now it's under their control. Bonna ababadde bagifuga TV eno sebo babaggyeko omukisa gw'okugifuga bo ne batandika okubanga kati be bagivunaanyizibwako. Kyagulanyi agamba kya buswavu. They are scared of the live broadcast which Ghetto TV has been doing of all our activities. Obubaka obadde buteekebwayo live ne butulaga wano nga tugenze Jinja n'ensi n'etulaba mitwalo na mitwalo ne batya. Era oluvannyuma lw'ekyo kati bwe tudda ku TV eya Ghetto TV mwana wange ebyagituuseeko tugamba hackers in action. Ba hackers bagikuttemu ne bagiwamba ne bagijja ku bannannyiniyo nga tebakyagiinako busobozi gikontrolinga yadde ogiyingiramu okuggyako oli kati haka nga yagenda maaso n'okubanga ataddeyo byaba yagadde. Abano abatannaba kubanga bategeerwa naye nga tusobola okukakasa nti ba hackers be bayingiridde accounts eza Ghetto TV era oluvannyuma lw'okubanga baziyingirira munnange ebyagoberedde. Ba hackers okusinga mbadde mbawulira mbakugamba wano program the inside story naye mbakugamba ebalumbye account ya Barack Obama bwe balumbye ekitongole for example ekya Ministry of Defense ya America nga bw'otuuka mu ministry abakozi bonna computers buli omu ogenda okubanga bw'oti obikkola computer eyo bwetegamba nti access denied tosobola kati kugiggula computer yo lwakiri ng'osangako ebigambo nga bakuwandiikidde waawo Osama bin Laden the Great. Gwomanyi okubanga for example State Department ya America etadde omudidi gw'ensimbi enoonya Osama bin Laden. Kati abasajja ba Al-Qaeda omanyi g'okuwulira Al-Qaeda n'olowooza nti buli mulwanyi gw'owulira abamuje n'olowooza nti ndowooza buli mulwanyi abatalina magezi baba tebaasoma babaawo. Sebo kino kibinja kibamba engineers kibaamu abasawo mubaamu abasajja aba PhD sekamuzaata abayita mubaamu n'abalina ziddakaatira. Kaakati beba bayingirira State Department nga buli mukungu agenda okuggula kompyuta sibe bataddewo sendi nti atuwa Osama bin Laden ofuna obuwumbi bubuno okuggula kompyuta nga kompyuta ekwanirize kugamba Osama bin Laden the Great nga tokyasobola na kugiggula olwo haka akoze ogugwe. Kati wano mu Uganda tubadde tetunnaba kugamba kutuuka nnyo ku level eyo already mwebali naye kati batandise nabo ogwabwe bwe batuwe bayingiridde accounts eza Ghetto TV era mu kugiyingirira ne balyoka beewandikirako obubaka nga balangirira Museveni ku buwanguzi bw'omwaka 2020 mwaka lolo. Video zibadde ziteekebwayo mawulire agabadde gateekebwayo campaign promotions zonna eza Mwami Kyagulanyi byonna sebo bano abagiyingiridde Ghetto TV ne batandika okubanga bakyusakyusaamu so nti olunaku olwajjo munnange lwe bataddeko amawulire gano ag'entiisa bano abagiwambye TV science gyataatotwale bannange
omuntu alina TV naye ogiwamba kyokka ogiwamba oliwo togenze kumuggyako byuma bye naye ogiwamba oliwo sebo nga Ghetto TV bali mu kuwaana Museveni oyo musajja kirabo okuva eri Katonda tetumulabanga gwe kuba akafaananyi TV emanyiddwa nti esuuta Bobi Wine Kyagulanyi Center kati osangako obubaka ono Museveni yajjanga malayika tuyina kutambula n'ono ono tawangulikika ne bateekawo ebigambo nga bino. After doing research and analyzing the way people power supporters are violating freedom of speech, the survey has shown that President Museveni is swearing in again in 2021. Bye bigambo emukwebi ebyateekeddwa ku Ghetto TV. Oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza n'okwekenneenya abasajja bano aba people power abawagizi ba Kyagulanyi bwe bavoolamu kye bayita freedom of speech eddembe ly'okweyogerera. Kati tukoze okunoonyereza kulaze nga Mwami Museveni agenda kuddamu alayire 2021. Tuli ku TV ey'omubanda. Ngiyita ya mubanda kubanga buli kyonna ekibaako kikwata ku mubanda. Not necessarily nti omubanda yagitandika. Wabula bano basajja be abawagizi be kugamba initiatinga w'embeera yonna ewanika Kyagulanyi. Era oluvannyuma ng'amaze okuteekayo obubaka obwo ne busomwa bonna abaasomye TV ne bagimaanyuulayo. Ogenda okunoonya Ghetto TV ku muti gy'obadde osanga basajja aboogera ensonga ne zigguka tokyasobola kugifuna. Bagiyingiridde era oluvannyuma lw'okugiyingirira ba administrators ne babamaanyuulayo nga tebakyagiinako control. Kati bano ba hackers ne batekinga over. Bw'amaze okuwandika obubaka ebaataddeyo ne balyoka bagikuulayo. Era oluvannyuma lw'ekyo obubaka obugoberedde Bobi Wine n'agamba mu bigambo n'agamba regime operatives have tried so many times to capture my Facebook account and take hold of it. Tebasajja ba government babadde bakigezzaako bbanga ddene n'okwagala okuyingirira account yange ya Facebook naye tebasobodde. Today leero the criminal regime has succeeded in hacking into and taking hold of the Ghetto TV page. Kati bano bakozi ba government basobodde leero kubanga kino kisobose bwe bayingiridde TV yaffe ne babeera nkati ebali mu 5. They have removed all administrators to the page and right now it's under their control. Bonna ababadde bagifuga TV eno sebo babaggyeko omukisa gw'okugifuga bo ne batandika okubanga kati be bagivunaanyizibwako. Kyagulanyi agamba kya buswavu. We are scared of the live broadcast which Ghetto TV has been doing of all our activities. Obubaka bubadde buteekebwayo live ne butulaga wano nga tugenze Jinja n'ensi n'etulaba mitwalo na mitwalo ne batya. Era oluvannyuma lw'ekyo bagenza okulaba ng'obubaka obugendayo abantu bugenda bamalamu amaanyi beebuze nti Ghetto TV ate kati eri mu kuwaana Museveni. Chairman Nyanzi bw'atyo n'alyoka ayita abakozi bonna ba Ghetto TV. Tukoze tutya tusooke twogereko eri eggwanga tubabuulire ki ekiriwo. Bagihakinze tebajjamu badiniseta baffe bonna era we bali wano. Twagala mwenna muteeke kukola ivu eddoboozi litambule mangu nnyo ebigambo ebibafumiza ne Pulezidenti Museveni. Ghetto TV yakoze research nti agenda okubeera pulezidenti waffe yali mugumu. Si kituufu. Si kiki? Si kituufu. N'olwensonga buli omu kati ateekola ivu ye tufune badirekita ba Ghetto TV batuwulire kye batusekezaawo eno ne posti gye baakapostinga si yaabwe. Tuwuliziganya? Nyabo jangu otegeze abantu. Balabikira mwenda mu bitiibwa byammwe amanya n'eddoboozi lyaffe Kyakunzire abasinga mubadde mumanyi mubadde munda bange ebiseera ebisinga ku Ghetto TV ne ku lujjuliro naye olunaku olwaleero mawulire gannaku nnyo nti omukutu gwaffe ogwa Ghetto TV guli hacked era njagala okubagamba nti right now we don't have access to it. Omuntu akikoze tetunnamumanya. Posti yonna ejja ng'eraga nti eva wa Ghetto TV, live yonna ejja ng'eraga nti eva wa Ghetto TV. We don't have any responsibility, we don't own anything as per now concerned to Ghetto TV because bayingidde ne bajjayo ba administrator abatuufu ababadde barunninga page eyo. Ba administrator bonna abatuufu bayo as it of right now
tetumanyi eri mu mikono gyani. Please, if you can unfollow, share the message. Buli alina Ghetto TV, unfollow as much as you can, unfollow and report. Bigambo munnange ebyagudde ku TV eya Ghetto TV ya People Power. Ndozambo mutufu wenjita TV ya People Power. Si ya Kyagulanyi. Kazanyo katuse ku level eyo. Kati aba TV endale za People Power batandise nabo okwenyweza. Kino kibakubye wala. Ne batandika kati okwongera mu science okwenyweza. Mu byokulinda wano twogera news air defense systems. Ntogiteekawo otyo okusobola okutaatira neekuuma territory yo nga enemy muyite adui tekikyamwanguyira kujja kukosa. Kati nabo batandise ofuna air defense system ezinakuuma TV za People Power ezisigadde nti ba hackers bagenda okugezaako nazo okuziyingirira nga mbutuufu balaba ejjiji lye bagenda okusangawo nga siryangu kuyubuluzaamu. Waliwo ekyoto, waliwo olujjuliro, ezo zonna TV za People Power ziriko abagoberezi mitwalo na mitwalo. Eno Ghetto bwe badde n'abagoberezi mitwalo 10 n'emeka bantu bayitirivu basajja beere ku live ninga kuliko emitwalo gy'abantu abagoberera ensonga live nti People Power ekintu babadde bakiteeka ku level eyo. Gweno gy'obaganira enkuŋŋaana olukuŋŋaana lubeera live ku Ghetto TV lw'abantu 9 nga waliwo agusa ensonga akenda nga bali okubalaba nga bolaba Kyagulanyi wano watera okubanga akola kati ebivulu ebiri online nolaba abantu emitwalo 3 nga bali ku kivulu balaba muziki gwa Kyagulanyi kati ne wana ensonga zibadde zirambululwa live nga bafollowing nga baliko nga 9 video jeggwero oluvannyuma lw'olunaku lulamba n'ekitundu ng'abantu emitwalo 8 lwakiri bagirabye. Kati awe tutuuse mu kazannyo kano kyevudde gamba nti TV ezisigadde eza People Power kati bali mu kutereeza byuma okakasanga omusajja asindika ekikompola ky'eruweero nga tekisobola kubanga kiyubuluzaamu nate defenses eza TV za People Power ezisigadde. Byebyo bifeeka mwokya kuba kati wano omuntu senga ayingira studio katugeza radio eno ensajja nsobola ganti oyo babadde basajja bakitongole bwekiti bayingiridde basasule ebintu byaffe obaako ne wootandikira naye omuntu akulumba nga tomulabako n'amaaso go ajjanga muzimu. Mpuli abaire boogere mbu simanye eriyo amayembe agabba ssente ng'oli akusindikira ejjemene erikubbako ssente kati bukeera ku makya nga ssente mu sefu toziraba nga waliwo ekizitwala. Kati ne kino oye science oba hackers bahackers babeera mu nsi nga buwulira ejjembe najja n'akuyingirira nti najja n'atunulira ssebo yasinzira ku kyuma kyali wakuba mu yafeesi ye n'akuyingirira n'alaba password by'oyingizaamu naye nga tali naawe n'abitegeera bw'amala okukuyingirira nga naye olwafuusa administrator kati mwe ba administrators b'ekintu ekyo ng'agenda aba disabling aba deactivating abajjako kuba naye kati administrator naye mukulu munnammwe kati jjukira gwe gwajjeko ye n'asigala nga administrator yekka gwoba tokyasobola kwefuula okujjako nga yakuyambye n'akufuula administrator era kitegeeza ono administrator wabanga atekinze over alina omukisa ekintu ky'okukiggalawo nti nze ntandise page yange kati njigaddewo okuva n'olwaleero mwabagobye kati ye yali in charge n'olwekyo kati yasalawo ndowooza Ghetto TV yange eno ndowooza kati njijjirako ddala ku kitimba era bw'atyo n'agijjako ne kati teriiko 221